Abakungu b'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu matendekero aga waggulu mu ggwanga aka National Council for Higher Education olunaku lwaleero basazizzaamu digiri za Doctor of Philosophy mu bufunze PhD 66 ezaagabibwa ku University ya Kampala International University mu bufunze KIU oluvannyuma lw'okuzikubamu emituli nga kagamba nti zonna za kibogwe. Olukungana lwa bannamawulire lutuuziddwa leero ku Sojival Hotel ku Lubaga Road mu Kampala. Omukungu w'akakiiko kano Moses Golola awadde abayizi 66 amagezi abaali baweebwa PhD zino wakati w'omwaka gwa 2011 ne 2012 nti baddemu banyikiza ebitabo nga kino ebatakikole PhD ze bagenda bewaana nazo tezirina kizigenda kubayamba kubanga tezimanyiddwa mu kakiiko kaabwe. Bafunye abayizi 66. National Council neyagala okwekebejja okulaba obanga mu butuufu bye baakola bye byali ebisaanidde. Ku bayizi abo 66 kyazuuliddwa ti abayizi 8 basemberedde nnyo okutuuka ku mutindo omutuufu. National Council esazeewo okuwa amagezi Kampala International University okuyamba abayizi bano oba kiyinzi kabaddemu okulongoosa baddemu okutaganjula ebitabo byabwe babitereze. Abakakiiko bongeddeko nti balaba abaddukanya University eno nga balanga amatikkira gaabwe mu mpapula z'amawulire mu Novemba w'omwaka ogwa 2012 bayanguwa okuyingira mu nsonga eno ne basaba abakulira University eno balindeko okutikkira abayizi ekintu kye bakkiriza wabula kyababuukako okulaba mu mpapula z'amawulire ze zimu nga bafulumizza nti abayizi 66 bafunye PhD ku KIU. Council nesalawo nti degrees ezo tezikkirizibwa teziri recognized mu luzungu twandikiseewo teziri recognized okujjako ng'ebyo byogeddwako bamaze okubituukiriza. Omu ku baweebwa digiri zino Joseph Kirabo akukkulumidde abanafuyizza PhD zaabwe so nga omwogezi wa University eno Abdul Nasser agambye nti bagenda kulongoosa mu mpeereza yaabwe. Mu bantu bennyini abanoonyereza ate mulimu abava mu matendekero agalimu ebibuuzo bageetaaga okunoonyerezebwa. Ne bakkanya naffe ku bintu byonna bitwabawa ate tuli basanyufu kulaba ebintu babifuna byonna obutegeevu nga butwabawa batutegeeza okumukuba ku bakandidates baffe bonna bakurufayinga okubeera ba dokita. Ate omukungu mu minisitule y'ebyenjigiriza Kibedi Nkutu aguddewo ekisulo ky'abayizi abawala ku ssomero lya Lwafu Primary School erisangibwa mu Gombola y'e Makindye. Asiimye abazadde n'abasomesa olw'okubeera obumu ne bakulaakulanya essomero. Sente musobodde okufiisa akasente ne muzimbira baana baffe abawala ekisulo mwe bagenda okusula. Ssenfuma Joseph Innocent ne Decent Segujja be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.